ensonga ze bakkaanyizaako. Basenators okuva munda mu ggwanga abaawumula bagamba Trump tewali ssente ze tugenda kukwongera kudda munda mu ggwanga lya Iran, tufunyeeyo ki? Tewali. Tuveeko mu mbeera yonna. Kaakati amawanga agasinga kati sebengeera sembera jangu mu Middle East. GCC kati bandibanga nabo beeyawuluzzaamu. Amawanga ga Middle East ge ga GCC. Agamu kugo mulimu Saudi Arabia, mulimu UAE, mulimu Bahrain, mulimu eggwanga erya Oman, mulimu ababe Oman, mulimu abe Kuwait, mulimu abe Jordan n'abalala. GCC bano batuula bategeeza ensi yonna bagamba nti nedda leka tubimale. Batuula muganda wange ampuliza bagamba leka bino tubimale, tetwagala kudda mu lutalo. Bano bandibanga balaga ensi yonna bagamba nti olutalo olw'amaanyi bye twalaba twabiraba, ebyatutuukako byatutuukako, tetwagala tuddemu tubirabe. Bandibanga mpuliza olutalo balukooye. Olutalo bo abamu si bonna bandibanga balukooye. Wabula Irani ampuliza ali ku Pale FM. Irani yeegamba ffe tukyali seated. Era Strait of Hormuz kiriza nkutegeeze nti eno yaguddwako eri abamu. Irani evaayo etegeeze gamba kabeerani tetugenda kugula Strait of Hormuz, wabula tugitadde eri abo abamu, wabula abalabe baffe temuyitawo. Era ne ssente tukyazisolooza, wabula mugenda kuwa ekiyitibwa tukiyite omusolo. Mujja kuwa omusolo, tujja soloozayo akasente akatono ennyo, naye abamu temugenda kuyitawo. Nga baani? Amerika. Amaato gammwe gakyaliko akabuuza, tukyalina okukkaanya. Wakati bano nga bali ku bunkenke, olutalo lwandibanga luddamu, Amerika waabanga alumbye. Irani yamugambye nze siina tabbu, nze siyina buzibu nakunnumba, siyina buzibu nakunnumba, naye ojja kukiraba. Era Irani evudde bategeeze bagamba nti ffe tuli ready okwenganga omulabe mu mbeera yonna gy'anaabagiddemu. Wakati bano bonna nga Amerika, uliriza points Amerika Irani ze yasindikira Amerika. Irani esooka esindikira Amerika wano recently wano, emuddamu emuweereza ebbaluwa eyitira mu Pakistan, emugamba yamuwa 5, emugamba twagala entalo ziggwe mu Middle East wonna, nga mulimu n'olutalo lw'eggwanga erya Lebanon ne Israel twagala luggwe. Sanctions ze wanteekako ziggwe, zijjeeko. Ebintu byange bye wakwata byonna bite, n'okusasula osasule. Nsasula byenfiiriddwa mu lutalo kubanga yeggwe yannumba, gwe Amerika. Era okkirize nti Irani yeesolooza oba ye kabaka wa Strait of Hormuz. Ebyo bikkirize ne babiweereza omusajja Omumerika. Amerika neemugamba wuliriza, ansa za Amerika ze yazzeemu zitegeeza lutalo. No compensation after war. Tetugenda kukusasula damages za lutalo. Yamuzzeemu ekyokubiri. Gwe Irani njagala okwate kilograms 4 eza uranium oziteeke mu nnyonyi oziweereze munda mu ggwanga eri Amerika. Olwo lutalo nno. Era Amerika emutegeeza ensonga endala nti only one nuclear facility may remain active in Iran. Facility emwe eya nuclear ina okusigalawo mu Iran. Bino byankomeredde bya Amerika byezzeemu. Tetugenda kukuwa bye twakwata, tetukyabikuwadde.
tetugenda kubikuddiza. Era n'entalo, wuliriza akasembayo kano, wuliriza please listen. N'entalo, no ending was. Tetugenda, B'Amerika tetugenda kulekeraawo ntalo mu Middle East. Kitegeeza lutalo. Kitegeeza lutalo. Jjukira bano Abayiraani balina obusungu. Twalengedde Kalagace ng'ategeeza agamba nti yemmwe mubitandike naye ffe bina tujja kubimala. Ekyabatuukako ku luli tekigenda kukyukamu nnyo, wabula tugenda kwongeramu bwongezi birungo we munaaba mutulumbye, we munaaba muzzeemu okutulumba. Iraani eno eraga obusungu. Iraani yatereka obusungu okumala emyaka 5 n'okusoba. Iraani bagisindikira Saddaamu ebakube ne babeera gumite, ne babasindikira obubinja obw'enjawulo bulwane nabo ne babeera gumite. Babayeekedde ampuliriza biganye. Kakati ali ku Paal FM, wuliriza ekibalo. Amerika eno nakugamba eyagala kudduka mu lutalo tegenda kugendagendera eddala. Egenda kuddayo ewaabwe ebalekere regional war, mugende ne mu civil wars. Entalo zino ezitaggwa ng'eziri mu Libya, eziri mu Sudan n'amawanga amalala. Amerika erina omuntu gwe yawanduddeko eddusu era omupiira we guvugira. Twalengedde ne drone zakubye ku mafuta ge, nuclear facilities ze ne drone ne zikubawokko, lwakuba bakyanoonya ani Iraani emaze okwendoosinga ani, Amerika emaze okwendoosinga ani agenda okukulembera front. Israel ye yasookayo mu nnaku 12 mu June last year, the other year, obujjukira bulungi. Amerika yakulembedde ku guno omulundi. Kakati wuliriza, omulundi guno bandibanga baagala kukulembeza omulala. Yusuf Pozinga mwawo katono nnyo. Awo nno waliwo okulya n'okkomba essuwaani. Kati kansooke nkutegeeze. Wakati nga tuli mu nnaku 10 oba omwenda ze tuli mu kulaba nti ate mukwano tusiiba, wenna ali ku Paal FM ayagala ebirungi, tubule ennaku 10 enteekateeka eno mu butongole enjiggale ey'okusonda masijidi Jamba. Mbule ennaku 10 yidi weggwa weeti tojja kuddamu kumpulira ku nteekateeka eno. Wakati nga Allah edduwa zaffe mukwano azaanukula nnyo nga twasiibye abamu. Tusonde kyonna mukwano gwange mpuliriza ky'olina ng'okisindika ku nnamba zino wammanga tuzimba masijidi Jamba. Ayina 2, ayina 5, omutwalo 5, 2 kyonna sindika. MTN 0777 11 7 23 0777 njokya kyonna ky'olina 0777 11 79 23 eri mu mannya ga Sozi Muhammad Haruna. Gwe njokyayo kyonna mukwano ky'obeera osobodde. Ate Airtel 0706 74 6 7 0706 74 60 70. Njokya kyonna ky'obeera osobodde tuzimbe masjidi Jamba. Ddayo mu Middle East nga wetusaddaaka wetuddayo mu Middle East. Muganda wange mpuliriza, abasajja bali gumite. Eggwanga mu butongole kandi kugambe indicator gye ziraga ono omukulu kati ayagala diteeka mu katyabaga. Yasooka ali mu kwawula nnono nagamba last week ku Friday naye kugamba nti America yaloopa UAE, naye gamba nti UAE baakuba ku ggwangira Iran n'enootinga. America n'eroopayo ne Saudi. America yakwata ekkubo Israeli n'eroopayo n'eggwanga erya Kuwait n'eriroopa. Nti ne Kuwait wama ne Kuwait yakubayo, ne Kuwait yakuba olwatankuula, ayagala kuleka regional, ayagala kuleka civil wars adduka agende. Kakati indicator ziraga n'abakulu abasajja bano bakkiriza era bakikakasizza nti entalo zino bagenda kukulembeza musajja wa UAE wabula Iran emulabudde. United Arab Emirates abaliyo mukole n'obwegendereza entalo we ziddiramu. Nakugamba kizibu nnyo Amerika ono
okudda mu lutalo. Wedda mu lutalo Iran bigenda kuba birala. Kubanga ekituufu kiri nti wagikosa, wagiswaza, wagishookinga, wagiraga kiki ky'osobola okukola kye yali etasuubira. Yadde esobola okukuba ggwe omugiraani, naye ebbugumu lye yaleeta ne be yali esuubiramu ne be yasanga byali birala. Kati ekiyongobero kikyabalimu abasajja Abamerika baddayo kweseetinga, wabula saba nnyo baleme kudda direct. Kino kye tulaba kye bayinza okukola kiyinza okuba yaddeko. Wakati nga Iran yeewooninga egamba ngenda kuba. This time round ngenda kuba bye mutalabangako. What are you? Ngenda kuba. Era abategeeza abagamba nti webiddiramu weebiti abaana, abakulu, abavubuka mwenna ngenda kuba. Irani Amerika eri mu kuzannya omuzannyo nga mwe muli mu China mutunuulidde ensisinkano. Amerika yamaze dda okukwata ebyokulwanyisa babitadde munda mu ggwanga erya UAE. UAE ekibaawula ne Iran mazzi. Ekibaawula ne Iran mazzi. Wali babadde bali wala. Era amaato gaabwe gayinza g'okubeerawo. Naye ng'ebibazuka ebisingo jja birengera biva mu UAE. Araga kyasese. It shall be your eyes to see, not your ears to hear. Abagambye nakuba mukama wammwe. Bakama bammwe babiri be nakuba. Bakyaliwo babiri ab'amaanyi mu nsi be nakuba. Kati ate gwe akaano ojja. UAE ojja. Weewaddeyo eggwanga lyo lisaanewo. Okkiriza ku lwa Katonda n'ensi yo. Eggwanga lyo UAE oliwaddeyo ndikube. Kubanga ono UAE bamusuubiza emyaka egiyise, bamugamba UAE nti waliwo obuzinga buli 2-3. Iran yabuwamba. UAE egamba bwayo. Kati Amerika egamba UAE nti lumba ku mulundi guno gwaba abeera ku fronti, tumuwangule tukuddiza obuzinga bwo. Wetujjako ligyemu kyengi tukuddiza obuzinga bwo. Ekyokubiri akasajja utakakuba kagenda kuzoganya paka kubanga olede wakakuba dda. Kati lumba wuliriza ekibala ekiddako. Kasoke kuwe bannaffe aba Royal Healers. Leero si lwa Monday musiiba. Abamu ekibaganya okusiba alusaazi. Amukwano nkugamba nnyo teweekwasa nti sijja kusiba alusaazi oyinza okufuna emisango ng'eddagala weeriri ate kulayisa oganya okwejjanjaba. Bannaffe aba Royal Healers bagamba nti balina amajaani ge bayita aga azima oba aga salsa. Genda bakuwe amajaani agatannaba gakozesaako kyova olaba nga tosiibye. Olubuto lukuluma osibuluka munnange kamunguluze n'akuluma n'owulira ebbugumu lingi nnyo enjala ekuluma mangu jangu ogule amajaani ga azima gakubeeremu mukwano mu lubuto oganywe nga temuli sukaali munnange akulongoosa olubuto gajjemu buli kalwadde konna kakulumya enjala ako. Majaani ga azima oba aga salusa. Abalina prostate mugende muganone gana amajaani ofuisa buli kaseera weetakulatakula olina obututututu munnange munda mpolampola mu mbeera yonna genda mukwano bakuwe amajaani ga azima oba aga salusa oba aga hayati mpolampola mu mbeera yonna genda bakuwe. Susu tagwayo awunya olina obulwadde abasajja infection zaffe tezituluma wabula zireeta backfire zikubuza ekisenge. Manya olinamu ofuisa kumukumu manya olinamu obulwadde obwo. Genda bakuwe amajaani gano. Abatawanyizibwa sukali babajjanjaba pressure ebizimba bagamba eddagala weriri ery'ebizimba lyeyawulidde lya bizimba kabootongo eddagala lya kabootongo weriri nga lyeyawulidde lya kabootongo. Abaami nzize ku mmwe balina kye bayita Royal Honey. Guno nga mukwano gwange ampuliza mubisi onuuna munuune. Kabisi kennyini ampuliza mukwano gwange onuuna kanuune ebisigadde n'obireka. Royal Honey teeka ku ngalo onuuna ekisenge oba okimaze. Teeka ku jjiiko onuuna ekisenge oba okimaze. Kati balina kye bayita Royal Extra. Nga nno kano ka Royal Extra ko nako kanyo bagamba kava mu Tanzania. Kava Tanzania ali ku Pale FM ko ebisigadde munnange gona ngamba eyabulabulamu ko ne kali akawedde jangu okimeka Royal Extra ku bbeyi rayisi nnyo bbeyi ya busubuzi ye gyakuwa. Kati bali wano ku Namirembe Road wano ku mafuta ga Lubis Kazimeka Volcano Bus Park edduka namba 314. Kwate namba y'essimu kuba ku simu 0749 96 14 09 0749 96 1409 oba MTN
0779 95 92 45 bannaffe abarohirasi muganda wange mpuliriza kakati mu UAE bamaze okulaba nti bamuwooninga naye kyetulaba ekigenda mu maaso eri Isirayiri teyagala Amerika eve mu lutalo. Ekyokulala Isirayiri kasita Amerika eva mu lutalo bigenda kuba birala. Ekyokusatu nakugamba zino entalo we ziggwa amawanga gano wammanga tegagenda sigala kyekimu. Eggwanga erya Isirayiri, eggwanga erya Iran tegagenda sigala kyekimu, gagenda sigala geezoganya. Gonna mawanga ago nga wogalaba abiri gagenda sigala ku lukalu olwo nga geezoganya. Teeka waaga olinde bulinzi. Kakati awo tutegedde tukomye. Amawulire gaba mangi munnanga akadde ke katono naye inshallah nja kulaba nti ate ngenda nkwongeramu akadde tofaayo kati yagamba naawe nkyaliwo tofaayo nkyaliwo paka nkyaliwo ddala gwebeera mugumu munnange nga wava erinnyo tukyatambula ddala naye kkiriza nsooke nkutegeeze bannaffe aba Hamza Islamic Schools bali wano Luweero omwana olugendayo munnange bagamba nti avaayo munnange agenda ku university balina nassale baby class middle bikikinda kindergarten byonna primary secondary omwana avaayo amaze okutuula senior 4 7 senior 6 ebyoluzungu ava atudde sabya yidadi thanawi byonna mukwano gwange nga maze okulaba nti ate abituula nga sheikh awedde emirimu okitegedde nga nejjuma asaaza kutuba ababimanyi kati menye kindi abagenda bagenzi ku university kakati tulina omuzikiti gaggadde somero lirina ekikomera kiwanvu nnyo teri mwana asobola kutolokayo situyita erigguluggulu okuwandiisa abayizi munange kwatandika dda kuva ku nassale P1 P7 ne senior esooka paka senior ey'omukaaga munange genda mukwano gwange otwale omwana wo oba kuba ku simu 0772 53 37 48 oba 0772 53 37 48. Leta munangu mwana woku Hamza oba ogende wali ku Gaddafi National Mosque abayizi abava e Kampala mugende ku Gaddafi National Mosque bajja kulaba nti ate nno munnange babajjawo mpola mpola mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala. Munzikirize akadde ke kansala y'omukwano naye ebyokuwa bibeera bikyali bingi nnyo biba bikyali bingi naye munnange akadde mpola mpola mu mbeera yonna yonna. Kasekende Sebo ebigenda mu maaso mu Uganda obiraba naku zino Uganda kati ensi yetulola bweti